Yeah. Yes, oluyimba lwaffe olupya baluyita onjagaliza bubi, baluyita sigwa jjajjaawo. Sigwa jjajjaawo tukikozesa nti byemu ku bigambo byosobola okuddamu omuntu oyo akuwalana olw'ekyo ky'oli oba ky'oyina nga tayagala obeere nakyo. N'omugambo wange kitondeka mukisa guno gwe nasigwa jjajjaawo okitegeera tekukitegeeza okuva ku butonde gwaŋŋamba okuva ku butonde bwa jjajjaawo tekwaliko wadde yampeerera wadde yampa akatunda wadde yankuza wadde yambuulira wadde yakola kiso tekikwetagisa okitegeera kulwanisa kyenkola kiba kitegeeza nti byolwanisa byenina si bibyote tewali abibanja okuva ku mulimu gw'abajjajjaabo teri abanja byennina bino byange okitegeera so lwaki onjagaliza bubi abantu abatwagaliza obiko bye tukola nze mbayina bangi balwanisa career yange okubanga tegenda mu maaso balwanisa bye tukola bawakanya bye twogera okitegeera bagezaako okubanga bawakanya ekituufu okubeerawo so abantu babengamba lwaki onjagaliza bubi lwaki omukisa gwe nnina ogulaba bubi so ne baddamu guno sigwa jjajjaawo era olimba lugamba nti guno omukisa gwe nnina sigwa jjajjaawo lwaki olwana okulaba nga nvaawo oyawo boom guno omukisa gwe nnina sigwa jjajjaawo lwaki onemeddeko ebbanga kankusabulemu osaaga gwe kisajja gwa amato gajjemu pamba ndiwulira bw'atava mu kasooli akakkana akaaba njagala nkumaniko obusungu bwa guno omwaka so I am big yo akayimba baka tube kali kigambo sigwa jjajjaawo kigambo nga bw'owulira oli otya bwemba nnyimbi oluyimba oli otya nga tali tubagiyita otya naawe n'oyimba oli otya tulina kubanga twayawukanye mu oli otya oyo gwe tupresentinga naye ekyo kigambo I love you buli omu akikozesa era bw'aba akwana munne ekyogamba osobola okukwata munno munno olwokuba agambye I love you kigambo kya bulijjo so sigwa jjajjaawo kigambo ekikozesebwa nti owange kitegere kigambo azin kino kyenina tekiriko gwa jjajjaawo so nga bwe tuyimba ennyimba endala agende tuli magye bikigambo n'omuntu mulala asobola okukikola ki okiyimba kati ze nayimba tuli magye azawi n'ayimba tuli magye oli ne bayimba tuli magye okitegeera nti ekyo kigambo naye omuntu ayimbye atya akipresentinze atya gy'oli gwakiwulira oba akiraba yes zimu ku nsonga ze mubadde mulwanirira y'ensonga ya portrait mwafunira minisita ab'enjawulo mu bo mwe muli omukyala Fiona Nyamutolo ne Balamu tusuubira nti balina kye bagenda obayambako mu industry yamu nkisuubira kubanga ekisookera ddala tulina omukulembeze wa federation omukulu Eddie Kenzo kakati president nga wamanyi president naye mu kiti kyalimu abadde yeetagako patana omuntu owaddala oba olwandibadde olubirizi lw'omuntu omuntu oyo ng'ali mu ttuluba nga bw'olabera omukyala gwe yafunye nga si muyimbi munne okitegeera nti bagenda oluusi bajja kuyomba okitegeera nti ate bwayegenze ku stage n'okola oli ali mu bintu biki birala nnyo kwegamba nti esobola obbaawula kiyinza okuba ekiki ekizibu nti tubadde tubulamu omuntu ng'oyo asobola okugayidinga omuntu ng'omukulembeze omuntu ali mu kulwanya corporate kintu kinene nnyo bwe tukinyonera olunaku tusulawo so okubeera ng'asobola okutuusa ebintu ebyo gy'alaga amusinga ku bitabo olaba nti ate ali mu mateeka agategeera nnyo kitegeeza nti nno omuntu oyo ne mu kaliya y'omuntu oyo oli muyimbi waliwo ebintu bingi nnyo oluusi ebiba bigaanaawo nga waliwo okitegeera oluusi weetaaga kusikangoza mu famire kyova olaba abantu abazungu abo abantu abanigeria abo batusukkulumyeko okwo balina ababamanaginga mu kuyimba bakyala baabwe bantu ba famire maama we oba senga bwe bakojjawe nti muba ne kabondi kali nti omuntu oyo tajja kundi amulukwe era bw'aba akolera ekintu oba omutima gwonna guba wamu ate olw'okuba nti ye muntu w'amateeka kola bino aba kuba jjukira omuntu wokola erinnya lifuuka bizinensi omuntu alikozesezza obubi akoze eki kati oba ofunye omuntu agenda okukola kigwe ng'omuntu ebiri personal then bwe tudda mu kino ekyaffe ffe twenyumiriza mu muntu yenna omuvubuka okufuna patana gwawasa buli lwowasa ebintu ebiba kyekimu buli naddala ng'ofunye omuntu alina kyakongerako ng'omuntu alina amagezi omuntu alina position bwe boogera nti oyo mukaagundi naawe owulira nga oggumidde kuga ebintu ebyo tubenyumirizamu nnyo buli omu akyenyumirizamu kobe mukazi bw'ofuna omusajja nga aggumidde oba oyagala oba naawe weewulira okitegeera naawe bw'otuuke wantu olaba ka respect ke bakuwasa kati respect ya Kenzo egenda kweyongerako era kyobola abaana bakafumiza akalaga akayimba kagamba wabayo baminisita abalala banne naffe gye tuli nti katambudde lwa nsonga nti abavubuka baagala bantu baki bwe batyo ababagattako abantu ng'alina position nga naye weewulira nti mukazi w'ominisita okitegeera ojja kwekanga ne Kenzo ayingidde mu parliament ng'ebifo gye biri eyo nga mukazi we amanyi nti eno potential nina bbawa ng'agisobola
Irujja osoboka sanga ayingidde awo so singa olustafunye mukazi ngoyo wekanga tiyandi badde mu line ekintu kyavunanyizibwa ino awo nyine bafani bavayo ne batandika okugamba otwalako Kenzo nga batandika ogenda mu parliament ne bagamba Kenzo tamanyi luzungu copyright egenda kukolebwako tudwi hope nti kati yafunye omuntu agenda omusomesa Kenzo okusoma si kyekikulu ate era mukama mulungi nti ekyo kikulaga nti mu magezi amazaale galina asobodde okubaako we yeetuusa n'okutuusa eggwanga oba kale byakola okubaako we bituuka ne bimotivating abaki abalala nange nenkikiriza nti Kenzo alina platform mukama gyamutuusizaako nnungi okitegeera nange ngyegomba kati si ekintu bwe kityo kitegeeza nti omuntu oyo oba olina omucelebratinga okitegeerako ebintu byaliko so ndowooza Kenzo alina onnyomerwa bwe budde bwe natuvuddeko katono nnyo ku Kenzo waliwo ebitambula ku mulembe munammwe w'enwajo ebyomwanga ensonga eno gwenga Bafana egirabo just nwaji ali okay naye oli gaye yamuzaalamu omwana yataddewo embeera nze gyenvumirira kubanga okuteeka ebintu mbwe bityo mawulire kwegamba bintu bya kivubuka nnyo nti bano abavubukavubuka bano nga bamanyi banavubuka ngo babaako ab'oku mitimbagano abatalina kye basalwa okitegeera naye omuntu alina kyasalwa olabye mukazi oba ex oba omuntu gwe mugatta omwana alina waatuuse alabirira omwana akusinga okulabirira omwana owuwo omusaayi gwo nga basala DNA yo tosobola kuleekana bwotyo fe abasajja tetuli bwetyo by the way ebintu bya kivubukavubuka omuntu omukulu nga nwaji alina bazadde be kola ebintu ebirungi oba oli omukazi omwagala nga kati olaba nti kati wakabi kola ebintu ebirungi kubanga wali ola tebamuwasanga tomanya asobola kubanga gwe ate oyinako osobola otandikira omukazi ng'oyo okufunamu ekirowoozo ekigamba nti ebambi omusajja ono bambi ekitegeeza luli kino kyekyaliwo naye ate oli awo oli mawulire ate nno manyi nayagala mukwano gwe ate ne muzaalamu ate kakati naye kwegamba oli awo ebintu ebinafuya biringa kwegamba omuntu ku levo gy'aliko bw'otandika okunyumya ebintu ebityo omwana bya kisiru okitegeera obanga omuntu oyo alwanye n'atuuka waali nga gwe tomutuusizzaawo naawe olaba stadium gyagamba fuba okulaba ng'olina kyomwongerako kati kuba alina omwana we yamuweerera yamulabirira nze nakula ne maama yekka taata namulaba bukulu ate namulabako katono okitegeera katono nno naye mmanyi obulumi bwe butegeeza mukwano omukazi okuba nga asobola okweyimiriza kuba abakazi batondebwa nga alinga mwana muto nga wakulabirira wakufiibwako wakulowooleza wakukomandinga wakola ki kati omukazi bwe yeejjamu amaanyi agakuza omwana mu butuufu oba olina kudda omuzze bujja ng'omuntu kubanga gwe omusajja olaba nawe kikulemye kati bw'aba omukazi mu bukazi mu butonde ng'omukazi asobodde okukuza omwana you have to respect n'oteekawo embeera ne bw'otandika okugenda abaka abakyala be balina omwoyo gw'obunafu okutuuka awo kati kiki omwana oyo mwaka gy'alimu nga kiki lwaki wakikola mu lubereberye walekawo omukazi n'ogenda n'ozaala mu mukwano gwe ekyo kintu kiraga disrespect omunafuyizza to the point nze ndi musajja naye I can feel that okitegeera kubanga omukazi ngamye omukazi omulaba bodde nti mukulu naye obwongo bw'omukyala bwa mwana muto kyova laba yasobola okukuza omwana yasobola okukwatagana n'omwana yategeera obulumi bw'omwana yasobola okutegeera obulumi bw'omuntu era omukyala yategeera naawe omusajja obulumi bw'olimu mwavu abasajja fe abakazi olaba omukazi amalina okugamba nti naali mbuzibu naye gwe ngoyagala ogende naye mu byomukwano naye nga gamba sewulya naye nga you can't feel nti omuntu yeewulira bubi waliwo omuntu abeerawo nga omuntu mulwadde n'abasajja abamu nakikozesa empaka naga nga yetakifiringa oba omukazi mulwadde oba omukazi gamba nga talina eyo mbeera egamba nti ono muntu kati abavubuka batyo balina okukula mu bongo ategere omukazi kyeki ate ategere nature y'omukazi ne bwe ziba bisolo tebyogera empologomo giraba n'ensolo zonna ensajja esobola okuba enkazi naye olaba engeri gyegiwa protection n'engeri gyeda okujjako ng'enkazi ereesa oluki olugezigezi naye omukazi takunnakunyega talina kyakuze naye gwe ovuddeyo ate ogolokosezza oluki olutalo kubanga babadde abantu tebakumanyi n'ekibinya ate abantu okukumanyiramu eyo embeera kuba teri muntu agenda mwagaliramu eyo mbeera ey'okujja nti singa nwaji abadde tasobola kumuwuliriza ne bazadde be nwaji wagana okuwuliriza yanyiiga noonya ekimuzza omutima genda wa taata we tandika okufuka mukwano gwa taata we mugabi muzeeyi nali muvubuka nasobya nakola ki naye muzeeyi kisoboka okudda naye njugira ne kisoboka muzeeyi nkoze ntya kola ebintu byonna ebigattawo ensobi gye wakola kubanga ebyeddala omusajja wakuzaalamu omwana omukazi yenna gwe bazaddemu omwana taddayo kubeera kyekimu teri muntu agenda kukwagala kyekimu ate nafa kubanga omusajja esookera ddala aba amanyi nti omuntu gwazaalamu omwana waaba gy'ali mugenda kusigala mukwatagana kiba tekimpa mirembe kuwummula naawe
kati kitegeeza omuntu bw'akuzaalamu omwana n'akuleka aba akonoonera future y'okwagala oby ebituufu kubanga omuntu ayagala okwagala ebituufu nga bbawo omwana akuba buli omusajja ateka okujjayo langi entuufu akwagala ebituufu nga bbawo omwana akuba alo omwana wange ali atya nga atandika okuwa amateeka mu nnyumba yo oba kaba it doesn't make sense so oyo taleeta nnyo kajanja ku muyimbi omuwala agende maaso ayinza okuba nga abaddeyo n'abamwagala nga babuvunaanyizibwa ate bakola ovuddeyo otintinze enviiri olinga okyali mu embeera y'ekivubuka ey'okujja mu vesti otintinze enviiri okola ki embeera ey'ekivubuka bw'oba gy'okyalimu tosobola kulumba muntu katonda gwazimbye bw'atyo kubanga kyogamba ali ready ocompensating anwagi obudde bwamaze n'omwana ne ssente zamutaddemu azicompensating bamumuwe bwabazina kati tasobola kitegeera calm down brother respect a woman ate respecting amaanyi energy omukazi gatadde ku mwana wo kuba wuwo omusaayi gugo so trying okuba ne sense negamba nti no omukazi ono kamuze ampeeko ku platform y'okutuulako naye ampenga n'omwana newe onooba olimu ebyokusika muguwa omwana yagenda ofiirwa kubanga omwana gwe mulimu okulaga ebyokusika omuguwa talina buzibu mulimu kati naye kitegeeza n'omwana akulenga naye alimu ebyo muyina ku building muyina kuba bampisa omwana oyo ayiga empisa naye gwe oba musajja nga tosobodde kuyigiriza mwana wo mpisa kati gweyagala azijjewa I think yeye just yeetereezemu gaayi Bafana nga tumaliriza ekibuzo kyange ekisembayo tusubireyo ku kasho concert anti kati omanyi tuli mu kuva mu mulembe ogwo ogw'okukola ebivulu ebitalina nnyo kigendererwa n'omulamwa kati n'okuba ng'okola ebivulu ng'ebiina pressure kati ensi yokka ogiraba twagala okukola ebintu ebisinga bye twakola naye abantu baavu okitegeera olaba ebintu byonna biri mu kukyuka abantu baavu tulina platform nazo tuli mu kufunyamu ssente eza social media omuntu n'alaba music omuntu kugamba n'aviyunga music omuntu ku Spotify nga n'akola kikwamu omuntu n'oba ng'ofuna ssente nga bula abantu abalala era music gwe trying okula nga tuyimba naye embeera nga bw'omanyi mbeera si nnungi kati abantu tosobola nnyo kubawa ebivulu kuba bwe batajje ate naawe kijja kukola ki kijja kuluma ate era n'abalala babiteekayo kuba ye kyekimwongera kati nze music yamanyisa abantu si kivulu ekivulu nkyegombeera kikolera nkyagala naye mu budde kale ng'olaba nti nno wano nsobola okukola ekivulu naye mu mbeera ensi gyerimu kati okola ekivulu ate nekitajja bulungi ate ntandika okulimbalimba nti nafunye abantu ate tewabafunye ate n'oyimba ebifaananyi kama obanga yeekwata ku bisuubi so nga obudde weebuli okwekuumira we tuli music ne tumufulumya chance wejjeekola ekivulu ng'abantu baba bali ready osobola okikola ki okukikola naye nga obudde bwonna ebintu ebyo tutwanga okubikola dance okanivu twagala giddamu tuli mu mbeera egikola